Omuwendo gw'abantu abalumiziddwa mu kabenje k'eggaali y'omukka mu ggwanga lya Buyindi gweyongedde nga kati guvudde ku 43 ne gutuuka ku bantu 7 omuli abakadde, abavubuka n'abaana. Akabenje kano kaagudde mu mambuka ga Buyindi mu ssaza ly'e Pradesh mu kibuga Kanpur ku nkya ya leero ku ssaawa nga 11 nga bukya era ng'ab'obuyinza bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ekyaviiriddeko eggaali y'omukka eno okugwa nga bano bakakasizza ng'abantu 4 be baakafa. Eggaali y'omukka eno ebadde n'ebyana 14 ng'era weegwiridde ebadde esala olutindo olumu wakati mu lufo olubadde lukutte nga kiteeberezebwa okuba nti ddereeva yalemereddwa okulaba gy'alaga okukkakkana ng'agikubye ekigwo. Obubenje bw'eggaali y'omukka mu Buyindi bubadde baana baliwo mu ggwanga lino okuva omwaka guno we gwatandika nga mu mwezi oguwedde abantu 17 be baalugulamu obulamu ggaali y'omukka bwe yagwa ne yeevulungula e Patna Indoor okumpi n'ekibuga Kanpur. Gavumenti ya Buyindi yakizuula nti ekiviirako obubenje buno y'ensonga y'enguudo z'eggaali z'omukka okubeera enkadde ennyo nga n'ebyuma byatalaggadda. Kigambibwa nti gavumenti ya Buyindi yavaayo n'erangirira nga bwe yali ey'okuteeka ensimbi mu nguudo z'eggaali z'omukka zonna obuwumbi bwa $1 37 omwaka oguwedde okusobola okuziddaabiriza naye nga n'essaawa ya kaakati tezinnakolwako.